Abentalo sinyangolo lwasembyeyo lwade lukutwala lwandweyinize nnyo lwade lukutwala lwabadde luntwala bane paza avuma baba paza avuma lwabadde luntwala nawanguddwa kati muli basanyufu nawanguddwa banvumye nnyo sikyalya n'okulemala nalemadde bukyanga ozisuubula lero lwabadde lunzisi naye musa akasajja kakubanga sahanga olaba naye munyooma era noyogala oluyingire kadde kakusse kadde kanzise munnange nawonedde wateni okufa kati saha yalwesuubulira bukyanga asuubula okimanyi bukyava kava mu lutalo lwa saha taddanga mukusuubula lutalo Simon kati nafunye najjako essimu buli wempulira nga ninayo ka live kenjagala okuteekayo nga nnyiza nafunye gwe nsasula essimu agijjemu eryanda atambule nali ku celebrity track a very good evening agamba atya omulungi atulaba kansuye oli bulungi tusinzidde mu kibuga Makindye saawa kati Uganda ziri saawa mu ne dakiika 5 wenkoledde video ezakawungeezi nga bolaba obudde butaso kubanga buziba awe tuli awo bayita mu Makindye kubo ekizimbe kye tuliko bakiyita Golden Plaza waggulu ku mwali ogusemba waggulu we tusinze kubanga tubutukire ensi yonna nga bolaba awo oye Makindye eze motoka zolaba wabakkirira wansi awo bagenda ku Entebbe Road ngoyisa bamanye Makindye kalenda okirira ku Entebbe Road genda Salama Road kati abave Makindye waggulu wali okirira bwoti naye lwakuba naye laba enguudo zaffe Kampala Uganda naye kino ate kyo sikirabanga naye ng'obudde bwe butyo buli Uganda oyinza okubanga otulaba essaawa zino nga jjo tulabira obudde bwa misana naye essaawa zino obudde bw'obuzibye okutwalira wamu tuli Makindye mwe tusinziira ekizimba kita Golden Plaza mwe tusinziira okubanga tukuweereza ofiisi zaffe we ziri eza Celebrity Track ne Rock FM okubanga tukuweereza buli kimu akawungezi konna ku olwaliro amawulire geninawo olutalo olwa Boys Dormitory naddala olwabadde wakati waliri Pazo ne Junior Tamale Junior wenjogere lunaku essaawa zino lukomye basizza kimu nga nkuyege essaawa zino ne bateesa ne bagamba bannayo olutalo lukome Junior agenza okumaliza olutalo luno according to the interview conducted by Simon Kawalata Simon Official ku mukutu gwa Simon Official nga bolabaawo babadde olunaku olwaleero olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga ne boogerako wakati ku lutalo lwabwe nambeera ki eriwo kati wakati we ne liri Pazo Junior for the first time akkiriza nti olutalo bamuwangudde era engeri gye bamuwanguddemu n'agamba buli omu kati bino ebyokwevuma liri Pazo ali ankoleddeko ekirungi nagenza okuwulira naye nawuliddeko before nti waliwo omugagge yabayise n'agamba banaye temwerumaaluma nabayo ne kasente omugagga oyo wali mu kibuga mugagga oba haamu mbu yabayise mbu n'abawaayo kantu nebagamba ne mukomye entalo era ku Junior kwe kujja Junior yeewombeeka bw'ati sebo yakkiriza n'agamba bampangudde nze bampangudde era nzikiriza njagala tusooke tuwulirize ku bigambo bya Tamale Junior ng'ayogera abadde ne Simon Kawalata mu interview gye bakoze olunaku olwaleero nga wakati nga Tamale Junior agamba nze nzikiriza kati olutalo bakoze batya bampangudde era nze nsinzinze ki fire oba okitegeera so kuwulira ebigambo bino then nzije tuwongere okulabika nti ensonga zino tuziwuliza bulungi badde nkulengera nga ndaba weezooba n'abantu omanyize bwe nawe weezooba nga nzira mu nsonda omanyize mweno industry ndayika ndi wa olutalo ne bwe nduyitako buyisi bwendi ngenda owulira waliwo anekokola nti Simon waaki akoze bw'ati nengenda onnoonya obukakafu bw'ekinvunaana nga sikiraba kati bwe nakulaba ng'olwana ne ngamba ankole gwakuseka anti abatuwuliriza n'abatulaba beebale nnyo mwe kibakoze obubi Simon mulese abasiru okubajooga abagwagwa babajooga omugwagwa n'akuvuma
nakwogerako ebitali bituufu n'osirika. Kakati yo public temanyi era kyembadde nga temanya your side of the story. Okuddamu omuntu tekitegeeza kumuwemula, naye ovaayo n'owa ebyo ebiba ebituufu ludda lwo. Tekitegeeza nti oba olwana ntalo, no. Mu nsi lwanirira ky'odeservinga. Kati nze kitange yansomesa mugenzi Tamale emirundi yaŋŋamba nga toleka abasiru okukujooga. Kyovulaba omuntu bw'ayagala okunjooga, it touches my nerves. Ze mu nsi simanyi bintu bisatu. Ekisooka simanyi kwegayirira. Nze ne bwe ntuuka obutuuseewo omuntu n'alwawo nga nnyenda, tambulirawo ne nnyenda. Simanyi kudda mabega. Ze training yange kitange gye yansomesa ndala nnyo bweti bweri. Ekyokubiri nze siyinza kutunula ng'onvuma nti nkulekerwa. Anti gino bajja kugamba ekintu kimu, ebintu ebimu byabudde. Omanyi bwe mubeera mu lutalo, kati nze badde ndaba olutalo lwammwe nga lulimu ebyokulimba kungi ole kutandika na bituufu. Kakati omuntu n'atuka time nga talina kyakola ki kyazzaako n'agamba kati kamuteekeko kino kamulimbire kiki kino. Naye kati ekyo ky'olimbye time ye mutuufu wakyo gamba nti kati walimbye kino naye katulabe with time kiwalimbe kinaawanga. Kati ze kyabulimba kikyogenda okunjogerako kimbuza otulo. Kiriwa Saimo. Anti kyengamba naye byonna ekyo kyobulimba kiboogedde time. Anti nze kankubuulire tewali era bagambe nyumba tagiina alimba nyumba weeri. Kati ze Saimo sikyalina nnyo budde kulekana n'abavubuka bakyapangisa. Twalina lisiti za Land Road. Kati Saimo ebizibu abantu batulabira wano doga oyo ali bwati. Naye mu byonna nakubirako muganda wange liri pazo twayogera. Twali kumaliriza twaliko conference call. Abantu b'omanya babiri balwanagana mutuwa obuzibu. Era liri pazo mwagala nnyo lwaki ayina ebintu byeyambuulira ate bye nali simanyi. Kubanga mu ntalo zino eri abayinza okuba nga bazifunamu yeyandira, naye nga muganda wange liri pazo oyo mwagala nnyo ate nze siwalana. Kwaze sirwana kuwangula, nwana kulaga nti kyokola nkisobola. Ne bagamba kuno gwa badde asojja. Nze abadde akola ki? Gwa badde nga asojja nga asirise. Ebintu kibu kibaako entandikwa. Ate kibaako naki n'enkomerero. Kati olwo lwawedde saagala kuddamu ebyo byabaddewo. Liri pazo mukwano gwange, muganda wange, era tujja sigala nga tukola ki? Era twebaza nnyo abamuwagidde mu lutalo luno n'abampagidde batiimu pazo, batiimu junior. Mwebale nnyo temujjanga okwo. Kati mulinde lulala. Olwo kati muluveeko. Nebo bali ku social media obo balinda lutalo lujja balinda lujja. Social media tetulwabe ku bintu kwentalo nnyingi. Buli kiseera wabalukawo oluki olutalo olupya. Okay. Ensonga ezo ziwulidde bulungi. For the first time Junior akkiriza nti olutalo lwakoze batya lwamumezze kwayita okumega nti olutalo lwamumezze era ye ne liri pazo batuuse ku nzikiriziganya. Naye wakati nga tutunuulira ebintu bino audience naye egenda etujajinga ennaku zino, waliwo omuvubuka gwe nabye n'agamba nti bannange ba YouTuber tubakooye temukyalina byakukola. Omuntu gwe mukyaza leero gwe oli gwakyaza kyobola nti mukola mutya mwerwana. Waliwo YouTube omu yadde agambye mbuye bamuwalana olwokubakyaza muntu omu n'omulala gwakyaza. Kati ntandise okukkiriza mummwe kye mutugamba nti tusuusiza okukyaza abantu bebamu. Entalo ziri mu ffe. Ebintu ebyandibadde bikolebwa abakazi
abasajja ffe tukola kikati ffe tubikola like YouTubers ne content creators twatolerawo mu saako y'emu abantu batandise otukoowa batandise otukubamu ebituli batandise okutukubamu ebituli n'abatulaba batandise otukubamu ebituli so ebikinsobera Tamale Junior sogamba nti lero siddamu kuyomba n'abantu ku social media ne wayitawo ennaku bbiri n'olya nga ate n'olutalo lwasuubudde ne webuuza Junior kiki ekituufu oba onfuna bulungi naye ndowooza kyekimu ndowooza kukikuumirako abantu baffe ku mikutu gino bwe twokoma okwesojja bana bino bye tulwana biri healthy si lutalo naye waliwo gwe nalabye yagambye chano ya munne mbu yagwa tewali kintu kiruma ng'omuntu okugamba nti chano yo yagwa but of which you are a newcomer in YouTube tomanyi YouTube na bwetambula olwokuba nti YouTube ozenga algorithm eyiwe etambula eno YouTube algorithm yaye eina curve oyinza oba oyingiride YouTube nga curve ya algorithm eri waggulu naye olunaku akantu wekanakwegezamu okutuga wojo tegeera ffe tukoze YouTube tubeera wano YouTube neekusoberera ng'eyagala kutuga yino video njitaddeyo views ndowooza muziraba wansi awo YouTube ebeerawo neeyagala okutuga neekuwa views 14 ku video gy'okoze n'amaanyi nga gano genkozeseza ntaddemu obuyiya mbalaze makindye obudde buli bwe buti YouTube neeyagala okutuga so please my friend you are just a newcomer in this business ya YouTube bambi kintu kipika nnyo okitegeera ffe tukoze YouTube njimazemu emyaka 10 okitegeera so bambi zino views eziriwo kati essaawa zino bambi tezikuwaga YouTube business abagimanyi mugimanyi nti essaawa zino sogamba nti Saimo views ze ziri wansi ogamba divorce zo ziri wansi gwaliko waggulu naye traffic wa YouTube wakyuka every time ate YouTube ina kyekola mu system yakyo upgrading a system so upgrading a system views zino ezikiyinza okutuukira ku channel yo views nezikola zitya nezikka ate bwe bimala okutereera obulungi neziddamu nezikola ki nezambuka so tokeranga ku macha n'ogamba nti zakati nze nkayina ojja bbeera nako bambi twena tuli mu business ye buli lwagamba omuntu nti business yo yagwa nga naye eri ali mu kustrugglinga naye agizze waggulu oba omwongera ddala kumuteeka mu ttaka okwogera nnyo tekina kyekina kyetugenda tugattaku guys as YouTubers ne content creators ne ku TikTok eyo mbala oluusi nga bayomba but TikTokers ekyamu kitambula nga bwe kino tambula it is okay naye bwe kiba nga kiyingidde eno nga twekuba twevuma olina agamba nti tumuwala n'olwokuba yakajayaze n'amasanyalazi tewali akuwalana please tewali akuwalanira views eno mmere ffenna tulina okugabanako ate abantu betuweereza bonna be bamu okitegedde bannange nalabye complaint eno ng'eva mu bantu audience gye tuweereza nga bagamba bannaye abantu betukyaza be bamu betulwana okwegamba ne tubeera mu ntale ez'ekisiro byandibadde birwanirwa abakazi abasajja ffe tuli mu kulwana. Can you imagine? No, please. Tukyuseemu tulabike nti ekintu tutambulira ffenna awamu. Okitegeera? YouTube eno gy'olabe waliwo ekwegezaamu. N'olanga weebase nga YouTube ekusoberera eyagala kukwate kutuga obulago ke bayita akantu okwegezaamu kaba kakwegezaamu kagala kuyoola. So muganda wange totulangira nnyo tuyinza okuba nga ffe twagwa nga bw'otugamba nga views zaffe ziri wansi naye ffe tumanyi kye tuyitamu okulabika nti tubeezaawo ne tufuna basubscribe abo bonna be tulina ne kyetwabasavinga okutuuka osubscribing okuwera emitwalo kumpi 2 n'omusobyo ne bajja ne basubscribe ku channel tumanyi ekintu kye tuyitamu mu kaseera kano so bambi guno omulimu gwe tulimu tuleme kwerangira tusobola okwerangira ebirala byonna naye business eno gye tulina business guys business ekyusiza obulamu bwaffe business etukozemu offices business tukozemu buli kimu so guys tuleme kukola ki kwerangira njagala sembyayo
ndowooza kano kajja beera mu paati ey'okubiri ensonga za Tamale Mirundi Junior ne olutalo lwa Mirundi Junior ne Pazo lwo luweddewo basiizinze fire ekyo kyo kirungi nkisanyukira ekirala weekuumire ku Celebrity Track tukyagezaako kubanga tutereezaamu we are coming back as soon as possible tugera beera ate bamaanyi nnyo guno mulundi guno mujja tutya kale ndowooza ka vidiyo kano kukankakumi wano nkoleyo akalala